kituufu kiri nti tutuze wano okulonda naye twebuuza ekigenda mu maaso kubanga okulonda tubadde tukusuubira okuba kutandisibwa isaawa 3 nga ffe twatuuse dde ewalondesebwa ng'ate abantu abetusuubira okubanga abakyamaani baffe abakulu be twateekamu obwesigwa ate bo tebannatuuka bali eyo mu bufo bali mu kunywa bukyayi tetumanyi nsonga ntuufu eriwo naye ffe abali kakiiko kawa chairmaani ne chairmaani w'abavubuka tuli wano eno okutuusa okwemulugunya kwaffe eri bachairmaani be twalonda batandise okukuba obukuukuulu n'okufuna gye beekweka kubanga ate bagulirira akalulu k'obwa chairman LC2 byebyo byange mukama wange. Olunaku olwaleero tukedde wano ssaawa emmonde nga tuzze okulonda ssentebe LC2 naye kitwewunyisiza nnyo kuba twakeddewo naye nga be tulina okubeerawo nabo ne kennyini alina okulondesa tannatuuka. Okulonda kwabadde tukusuubira okutandika ssaawa 2 ez'okumakya wabula wetwogerera obudde buno obudde butambuddemukko naye tewali kigenda mu maaso. Abalina okulonda abali ku lukiiko olw'ekyalo batuuseewo dda wabula abamu ku balina okubeerawo naddala omu ku bavuganya eyeesimbyewo omukulu Kamba tannalabikako mu kifo kino naye ate eyamwesimbyeko yalabiseewo dda waali naye twebuuza ki ekigenda mu maaso. Okulonda kuno waliwo omutwe omukulu ogwesimbye mu kalulu kano ogutaagala oguli mu kukyusakyusa ogutaddewo embeera omukulu Kaddo ataddewo nnyo embeera okulaba nga kano akalulu kayiika bayiseewo gwe baagala naye ate ffe kye tutakkiriziganya nakyo. So n'olw'ensonga eyo twekubira omulanga nze ssentebe w'abavubuka ku kyalo Kavule nkuba omulanga eri ku buli gwe kikwatako ensonga eno etereere era etereezebwe. Ssentebe wa NRM mu kitundu kino gwe balondanga ssentebe wa NRM naye buli kalulu akabaawo kuviira ddala kaffe abavubuka yakavuyisa naye ate era twawunzika tumusinza amaanyi aze abeerawo mu buli kalulu naye nga ye aba ayagala buli kaseera opponenti owa NRM kuba ye ssentebe wa NRM aba ayagala ye buli kaseera oyo aba yeesimbyewo ku ludda lwa NRM nawe aba ayina abantu babiri ng'amuvuganya ayina 100 ow'ababiri aba ayina okulya kasaaba ku ludda lwa NRM. So byebigambo byange nsigadde amannya Kakoza Sula ssentebe w'abavubuka e Kavule. Naye abaako mangu tamanyi bya politics. Owamaliri ogenda kupakupaga maloboozi ku WhatsApp. Ku bukiiko bwa LCs ezawedde okulonda tuwuliziganya bulungi betudiringa nabo bokka tetusubiramu muntu mulala nga toli kakiiko kujjako n'abantu ki abalala abajja obutereevu ku lukiiko bwe mumanyi obulungi babavubuka abaliko obulemu n'abaliko ki n'abakadde. So twagala tukozesa obudde butono nnyo nga n'amannya matini nnyo tekisobola tutwalira dakiika 30 tube nga tumaze. Nsaba tubeere bakakamu tuwuliziganye bulungi akalulu kakusimba muki gweyagala gokola ki
wasimbako kyekirala yes tusimba line tubala okuva emabega nga tujjawa tujja maaso ekyokulala bwe tutandika okubala tewalikola ki kasi tosimba ne tutandika okubala tosala ekyo nkisimbako ki bwe tutandika okubala tokola ki tosala ekirala byebyo kasa tukuuma empisa ne tuwuliziganya bwe tusimba line simba line ogambe nti yono gwe nsimbyeko oba etonnya oba kukola ki oba gwaka akunkamazo kakola ki ate bwe tumaliriza tuddemu twesike mu mikono akalulu kabanga muzannyo gwa mupiira once you finish playing the football wadde bakubye golo 5 era ojja n'ojjamu n'omujozi n'ogamba wayi guno ogutwale onsinze leero ozanye bulungi kanzireyo nkole ki netereze then mumalirize tukwende tuweereze abantu because at the end of the day tunoonya bakulembeze for the next 5 years ate n'emirala giyitewo tukomewo mu kisaawe so mbasaba tubeere bakakamu tukozese obudde butonotono tulonde abakulembeze baffe tudde tukole emirimu emirala si weewaawo kati ngenda kola n'omukulu ono ne mukama wange yandeese eno nze kati tugenda kozesa space eriwe basoma erinnya lyo when someone comes there taddamu kuvaawo and we don't want any intruders. Mujebala abakulembeze abalungi nsuubira abali wano mwenna nga muli bakulembeze balonde be bakubako akalulu mu bululu obuwedde wano tulinawo bakulembeze okusinga bwe tunaamala osoma amannya agali muno abasigade mugenda kuba bawagizi mujja kubeera at a distance wali eri mu kkubo wali muwagirire eri mu kkubo obutakola ki obutataataganya twagala tukozesa obudde butini tuve wano tugende mu birala neyanziza ngenda kusoma register eno gwensoma yasala n'akola ki nadde eri ntandikiddewo Kinene Edward Achan Teddy Namuyiga Sarah Kibalama Sulaiman Izimba Godfrey Salongo yaliwo ba Wamala Delik wali taliyo ani njak wali taliyo soma ataliyo ngadauli Male Siraji anena kupeni neta gotisinga n'ensinye wange kabira musawo tuda Nojizire. kagala kuswa chikinga iri mu box nakawoya Fatuma wali nakawoya Fatuma wali aliwo mutabingwa katitawo tu kakoza kati kitegeza abali mu lulimi abali mu lulimi sawa balike abali mu lulimi sawa balike ziganyeko bangambye galamba ebulaka abantu babiri babiri basatu bana watano mukaaga musanvu nana mwenda kumateekako abali kudwayo taata wange alonde kwayagala buno obudde amateeka gagamba agali mu regisita talonda tetujuliza wano regisita tetujuliza wano regisita tetukkiriza wano regisita abali mu regisita be balonda naffe tulonde abatali mu regisita tebalonda bakomewo tumwagala
Let them come back. Yes, officer. Mkomeo shaba tamulo utamulinga mkomeo. Teli kuteleza. Temukola bya kisinga sawa. Jamu. Ono bamusere bamubuka. Sikirizi basaba. Sikirizi muna mawuli sikirizi basaba. Isitu. Musoke mungeri. Banawe musemberero. Hello, sweep those people. Whoever is not in the register. Seka. No. Hello. No, wait. Are you listening? Afande, he is in the register. Where were you? He is in the register. You come and you come and show up. Ku control form tulina bakandidate babiri. Tulina wani alemu mwami Kambagira John. Dawano va mu bantu bakulabe. Tulina ne ali ku independent bamuyita Mpima Lawrence Kisache. Aliwa. Huyo. Yono. Ibidde wali sebo. Tusimbera intisebo tunuleno. Mpima Lawrence. Mpima Lawrence afuna abalozi 12. Five, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 1, 2, 3. 43. Anoyo. Kamba. LC2 Jagala. Tusaba mukakane wano fena twegatte omukulu nakola olukiiko. Musoke muteyo picha ino akalubu akagenda maaso ino okujjuza ebifo. Erinnya nze Lawrence Mpima Kisaaki nebaza abatulondesezza
bo nga bo batulondeseza bulungi naye kino kigende eri gavumenti mu ggombolola y'eggombe tetukyayinamu kye bayita free politics olw'ensonga ya alliance eyajja y'NRM buli eyeesimbawo bamutuuza ne bawandiika okumujja mu lwokaano ne bamukaka okukola ekyo ye kye baba bakola ki kye baba baagala olwaleero ku lunaku nga batugamba campaigns zikoma ennaku z'omwezi 9 olwaleero mwami Ssekyonda akuŋŋaanyiza ab'NRM bonna n'abatuuza ewa chairman Sam Kusaasira ne bakola campaigns ku lunaku lwennyini olw'okukola ki olw'okulonda n'ayita ab'NRM era n'abakuutira nti balonde ki omuntu owuwe ate nno kino kigende eri gavumenti nti wadde bagamba nti politics ali fair tabeera fair fe abavubuka ffe tulina okwagaza NRM ekibiina naye buli muvubuka avaayo okulaba nga asitulibwa mu bifo eby'enjawulo bamukuba bukubi olw'okuba nti baba balina bye baagala okuzibira balina bye baagala okubba baba balina bye baagala okukweka bo nga bo ne bakukwetera okukola ki okujja mu lwokaano nze nganze natuukirirwa abantu ab'enjawulo ne bankubira amasimu agankangatiisa kiva mu lwokaano va mu kino ne bankangatiisa paka we nemedde mu kalulu naye nga kyekyo ekiri awo amazima gali nti okusinziira ku kibaddewo bw'otunuulira layini era oli eyiye ebadde ennene naye influence ebaddewo ku makya ga leero nga mwami Ssekyondwa Ssaabakunzi ku lukiiko lwa Meeya Mbabazi yakunze abantu abo ne batuula ewa chairman Sam ne bakola ki n'aba influencinga n'abagamba balonde omuntu ye gwe bakola ki gwayagala so bwekito bwe kiri okusinziira ku ebyo tujja kgenda n'ekyo kubanga kyekibaddewo tewakyali kyakukyusa naye mu Gombe tetulinamu free politics omuntu yenna bw'avaayo okwesimbawo alliance bwejja bawandiika buwandiisi nti ffe twagala ono olw'okubaako ebintu bye bazibira mukkiriza ono kubeera vice tulina okwogera ennyo bawuli mukisa guno okwebaza abantu bange ab'omuluka gw'e Kavule olw'obuwagizi bwe bampadde ne banteekamu obwesige nziremu mbakulembera ekisanja ekyokubiri era mbasuubiza nti byonna ebibadde bikyamye mu kisanja ekiwedde nina obitereeza tube nga tukulaakulanya omuluka gwaffe nsuubiza abantu bano nti nja kutuuzanga enkiiko eza buli mwezi mu buli LC ndabe nti tutambulira wamu ne bakulembeze bannange mbasuubiza nti obukulembeze bwange bujja kuba butambulira wamu n'abachairpersons ba LC1 benkulembera tube nga tutambuza omuluka gwaffe tugukulaakulanye nja kufuna esente okuva mu ngandobinga okuva mu bitongole by'obwannakyewa zijje zikulaakulanye abantu bange abali mu luka gwange baabakola ebibiina byabwe nja kutwalanga bassentebe bange basobole okulambulangako LCs endala ezikulaakulanye basobole okukoppayo amagezi naffe tusobole okujja twekulaakulanye mu LC zaffe amanya Kambagira John ssentebe alondeddwa okulembera omuluka guno ekisanja ekyokubiri